era kino ekiruubirirwa gwe otuuke okukikubeewo pa ngenze mu studio kuyimba kyakuva ku ki? Kaakati nze ennyimba za Kadongo Kamu zonna ezisinga zinyumira, naye waliwo oluyimba lw'omukyala Josephine Ndagire Nabitaka olugamba nti abato be tuyinamu essuubi. Yes. Oluyimba olwo buli lwe nduwuliriza nsigala siri muto era nsigala nfuna ekisa kw'abo abato ne mbakwatirwa ki ekisa. Ekirala nze mpuliriza nnyo ennyimba za Maanyi Ganjegere, Prince Job. Mpuliriza nnyo ennyimba za Ssaalongo Ssemakula Hamani Basudde. Omugave. Ezo ennyimba ziyina message. Kati nze njagala nnyo message ebeera mu luyimba. Omuyimbi ne bwe mba sikwagala naye nsobola message eyo erina kyezimba kyekuzimba mu nze. Kati olwo oluyimba ensi eri mu miranga era olaba nga wali nateekamu wakati ti abazira abalungi batugenda kodda kosa n'abayimbi bayita abalanzi bayimba ku bingi tobirabako basi duniya nedda kambibuukeko ebi ensi eri mu miranga. Kitegeeza kinafumiitiriza nendabanga abayimbi bano bintu bye bayimbanga essaawa zino tubiraba kituufu babiyimba. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale muntu wange nyongera okwebaza egyo gyonna gy'otuusizaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst gwe atangobereranga nkusaba subscribing. Gwe alaba program kyoyinza okunyamba kimu ku sharinga live, ku commentinga na ku likinga. Osobola okungoberera ku Facebook ne ku TikTok. Ate woba otaddeko wano ekipeesa kya follow nkusaba oteekeko naako aka notification ketuyita akadenti singa nteekayo ekintu kyonna oba osobola okubeera nga okiraba.
gwe yeetaga ennyimba zino ez'akadongo kamu nsanga ekasubi ku basooka kwa bula stage wensinziira okubanga nkuweereza weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa tutambula n'ekikaya college and vocational school bali wali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences omunauganda ow'enkya ogenda mufuna oba ogenda mutondawo ng'omwana omutute ku kikaya college and vocational school. New Subs Fashionies esangibwa ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 Herethering Pharmacy kati Herethering Pharmacy weekoma awo yambuka amadaala ogenda kuba otuuse ku New Subs. Kati gwe ayagala okubeera nga olaba omupiira Arsenal nga etuuka ne Bournemouth ogenda kugenda ku Easy Hotel and Bar wali Ensaggu waliwo endongo yaffe ey'akadongo kamu ebeerawo era n'ebikusanyusa bingi. Olunaku olwaleero emiti emito gye giggumiza ekibira. Ekisaawe kino eky'akadongo kamu kibaddemu abakyala envumuulo abakoze omulimu omunene ogw'okubeera nga bazimba amaka oba okulungamya eggwanga nga bayita mu kisaawe kya kuyimba. Naye tojja basuubira nti leero enkya n'ejjuuzi bagenda kubeera nga bakola omulimu ogwo. Tulina okubeera nga tufuna abo ababasikira ng'era naawe wooli nti wakeera ng'olina gw'oyita jjajja ng'obudde buno oba oliawo ate jjajja gye walyanga amawolu ng'ate essuubi liri mu ggwe. Kale bwe gutyo ndi wano n'omugenyi wange nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Abatulaba mwenna bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo mugyebaleko egigi bakooya. Erinnya nze Nakate Shakira ndi mukyala omuyimbi wa kadongo kamu. Okay, kale ye mukyala Nakate Shakira babeera beddira kiba Nakate? Nakate Shakira baba bazira nte bazzukulu ba Katongole Mulema Buddu. Gwe gundi Salongo Dani Mugula gwe yayimbako mu luyimba lwa Nakate. Nakate mwana muwala Nakate mazima ddala. Yawaana mwana muwala yenze yennyini kuwaana oba kuba butakkiriza. Tiomanye ebiseera bino ebitwawula badde neeriddemu enjawulo. So Salongo Dani Mugula yayimba oluyimba. Mutumidde nnyo taata wange oyo muzeeyi waffe mwagala nnyo nze buli muyimbi wa kadongo kamu abaatandika ekisaawe kino bannange mbaagala bami n'abakyala mwatukolera omulimu gw'amaanyi. Ffenna tuzze twegomba ezo nnyimba zituleze ze nnyimba z'akadongo kamu zindeze. Nze saakula na maama wange bazawe. Lwaki? Nakula ne ssenga wange naye nali wakyejo nnyo. Ssenga wange yali anjagala nnyo nze saakubwako lwe nasemba okulaba nga bankubyeko. Koolo nadduka mu nju n'ensula mu kiraalo ky'ente twalina ente ewaka n'ensula mu ntende twagiyitanga kiroko. Yali yeebasi yali enjagala nnyo engeri gye ndi Nakate. Era bwe nasanga yeebase nange nenjebakamu bwe nti paka obudde okukya. Naye nazookoka ku makya ngeera nenzannya nze nga tebankuba naye nze neewonya okubanga navaamu ate omuntu ategeera. N'olwekyo ennyimba z'akadongo kamu bwe naziwuliriza n'ewaka baaziwulirizanga nnyo zannyamba okumbuulirira olwa mesegi ezirimu. Okay, ku kamera nkoze ne muzungu Edina Ruth. Kyolaba kyonna nga tekiteredde nsaba kuffe abali eno toninyaako yadde omu naddala ku kyekifaananyi Ford genda tunenya ku kyabigambo ebinaaba bikoze eki bituvuddemu. Naye camera person oba oliawo gwe tulina okubeera nga tunenya mu ekyo. Mukyala Shakira wange ogambye osibukawa Gomba. Gomba.
so nera ne nkyongera okukatiriza nti Dani yali ayimba kubwe kubanga naye we wali ena George okirabye abaana b'eggomba otumanyi ye gomba mu kisayi ky'okuyimba eno ewaffe mu kadongo kamu evaayo bayimbi nga ani naani boyinza okubeera ng'ojjukira eggomba bayimbi benyinza okujjukirako bavaayo bangi naye oyo Muzeidani Mugula waliyo Masekulu siwegomba Masekulu munabukonje yasikira abaafa babatambuze egundi waliyo ono omukyala waliyo Muzeyi Matiya Luyima siwegomba Muzeyi Matiya Luyima w'Emityana Munasingo kati eyo William Kibuuka William Kibuuka waliwo n'omukyala yanyimbira akayimba kanaku nkulu waliwo n'ow'engoma omukyala eno Gomesi nesuuti kanjitwalire taata ow'eggomba ani oyo owayinza ennyimba gondi sizitegeera naye bayekezia nambi olabika omumanyi nze kale abayimbi bangi music simutegeera nnyo naye nga waliwo Frank Mugambe okuva engoma nnene omanyi kati bintu bino biyinza otukaluubirizaamu engeri gye bagenze nga batemamu obwalo ne babufuula district kubanga ne bamuzeeyani bamuzeeyi Celeste Kasule naye yali ava Gomba then bano Haji Kazibwe kati bagenda nga babikutulamu ba 99 Ntabazi ekibuga Butambala omugenzi HK Hassan Kasule kale baali bangi naye bagenda nga babitemamu kati n'amakulu gali nti Gomba ne gabanga gakola ki gakendeera okay oli muyimbi wa kadongo kamu ekisayi ky'okuyimba ng'ovudde mu kyobuwagizi eky'okuyimba kyo okimaze mu bbanga ki kimazeemu ebbanga ttono nnyo okuyimba lyeririwa okuyimba nkutandise ndowooza mwaka guno nga gutandika abeera January kubanga n'ogwokuneera gubeera nga gwakatandika abeera January okay oluyimba lwange abazadde tulungamye abaana naluyita enkuza y'abaana lwafuluma January enkuza y'abaana January kyekyakuwaliriza tukole tuti tusobole akantu kano okubeera nga tukafuna tusobole okuba nga tufuna eddoboozi tofaayo kajja kubeera nga kakufuna bulungi wali oyinza okuba nga obadde otandise okatuga kati January ojja n'enkuza y'abaana oluyimba enkuza y'abaana lutambula lutya oluyimba enkuza y'abaana lutambula bwe luti likoodya muno abadde tamanya katebe esembeza ndeeseebi bino obugambo obutono nzize mbubooleke ensi eno ng'ewaba bwetuuka ku baana wamma n'otamwa abaana ba luno be bambaguddeyo eggomba gy'ensula n'abazadde bwe mutyo musembere ebyammwe bibino nange bwe gutyo sereka mbalindeko mbalaba mwetala owa kamera ye yasinze endowooza okutegeera ky'obadde oyimba kubanga amaaso nga atagira sofa obudde buno olina ennyimba nga meka obudde buno nyina ennyimba 3 oluyimba olulala sofa enkuza y'aba Edina tugitegedde enkuza y'aba Edina emaze okutegeerekeka oluyimba olulala nazzaako oluyimba naluyita ensi eri mu miranga wasinzira ku kikubanga nalabye bakatonda gye bava bali mu miranga bakatonda ne bakatonda bali mu kubagana era nalaba olina oba yali Muzeeyi Magala n'agamba kati katulabe katonda ki gwe mugenda okulayira njagala nnyo Muzeeyi Magala anti ayina engeri gyanziza mu muudu n'ayogera ebigambo by'olabira ddala nga byennyini byebyo by'ayogera era by'olaba kati oluyimba olw'ensi eri mu miranga
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Twali mu kulonda okwo kuno okuwedde. Yes. Nga 15. Nekituufu nalabako ku masasi, nze naye sirabangako ku ssasi. Wawulira walaba? Olunaku lwe balangirira nalaba ku masasi. Waliwo okunyooka, waliwo okuliraba nga naliraba nga limpita waggulu bweriti enyamba leero ani agenda okunziza eggomba nze. Tosobola kulema oddayo. Ekyo naye omufu talemera ku ngulu nakkiriza n'abatatwagala bonna. Era y'ensonga lwaki nze ngamba seeguya balinziika. Gavumenti erikoze? Weriba egaanya ensoli maziri eriira. Kimala ekyo. Kakati natula nentunuulira ebintu ebigenda mu maaso. Akalulu kalondebwa bulungi. Akalulu naye olunaku lw'okulangirira okwandibadde okujaganya agenda okulaba masasi. Munaye no waliwo n'akaana akawala ka mukyala ali awo neiba naye muzira nti era muyita baaba. Bakakuba essasi mu kisambi. Era ne kabeera emulaga ebbanga. Kya mukisa mulungi nti Katonda mulungi kaawonye. Naye teyafunye bulemu? Teryakwata ku ggumba lyakuba mu nnyama. Kaawonye. Katonda tumwebaza. Naye bwe natunuulira ebintu ebyo ne ŋŋamba gye emiranga gye wagenda okuŋŋaanya. Gye emiranga gye nakuŋŋaanya. Ate nga n'emirala gijja. N'emirala gijja. Era bwe ntunuulira ebiriwo kati. Twalabye muzeeyi waffe Lord Fred Sebata. Omu kati ku batata Lord Fred Sebata twamwawamu nsisinkanya wali e Kabuuso. Ennaku z'omwezi nga 3. Muyina ne mu kifaananyi. 1222. Muzeeyi Fred Sebata, muzeeyi Celeste Kasule. Nabo bonna balaba nabasinka. Mama Kiine. Mama Kiine oluvannyuma. Muzeeyi Maliko. Ne wano twali nabo wano Nankulabi wali. Wano ku Payo. Kakati. Awo twaliwo ne Madiina ne tubeera ne William Kibuuka, Geoffrey Semanda n'abalala. Oni ayimba mbuno. Musasangule nze nkuyimbira akayimba k'eriiso. Kutumiddeko nnyo. Eyo yene wenkolera amanyiiwo atera okuyitawo n'omuzindaalo ne mukubamu ku lwali. Embeera yali eyigize tabanguse ne tumukomyawo munnaye mu kibuga. Twayiiya ne tusonda omuzindaalo ate kyamukisa mulungi yaŋŋamba yayongerako emirala 2 kati alina emizindaalo 3. Amiina yeebala omulimu. Kakati bwe natunuulira emiranga egyo nensinziira ne ku bulamu bwe tutambulira. We twali tugendaawo mu kalulu mu kibuga Kampala nga w'oyagala n'oba ogenze ku Kampala Road ng'osobola okukwata ebyamaguzi byo n'obiteeka mu kkubo. Nga tewali akuba ku mukono. Era oyo akukubye ku mukono nga gw'okola ki? Booda w'oyagadde w'ogipaakinga. Bwe twava mu kalulu. Ate olunaku lw'okulangirira kati ne neebuuza nti ebyetaago byali biwedde bye baali beetaaga oba eyo y'ensasulo entuufu. Anti lwakuba nze saagala genda nnyo mu byabufuzi. Ebyobufuzi tosobola kubyewala. Tosobola kubyewala naye buli wamu akola ki? Kubanga bye tutambuliramu byonna byabufuzi. Naye okusinziira ku biriwo n'ebyendaba nakwata obubaka bwange nembussa mu luyimba olwo ensi eri mu miranga. Kubanga omuto akaaba, omukulu akaaba, essaawa zino omanyi abaana batudde waka batasoma. Atanazaalibwa akaaba. Omanyi abaana batudde waka batasoma.
bebasenze omanya baamala okusoma nga tebalina mirimu ffe bangi nange nga mwende naye nze naye nasoma wasoma wadde olina okimbuuza gwe kumanya kaakati kubanga muyinza okubanga mwekwasa gavumenti tetulina mirimu wasoma nze nasoma anyway kubanga byenkola okusoma kw'omuntu bwongo era gwe bw'olowoozaamu n'ojja kubeera ne diguli nga toyina bwongo ensi ejja kulema mbadde nnyina gwe njogerezaako naye kankireke ensi ejja kulema tutandike okubeera n'obwongo obusengejja obwongo obukola ebyo ebitugasa obwongo obukola ebituyamba ate abato tuwulirize kati nze abo abazeeyi abakulu mu kadongo kamu newaŋŋamba nti galamira nkukuva ekibooko ngalamira kubanga mmanyi kyankubira akimanyi nekyayagala okunfuula akikola ki akimanyi. Okay, kale bantu bange nkyali n'omuzirante Munagomba Nakate Shakira muyimbi mupya mu kisaawe kino ekyakadongo kamu agezaako okubeera nga naye asobola okulinnya mu footsteps ez'abakadde baffe bali muyimbi ki naddala kati nga gwe omukyala anyway oyinza okuba nga weegomba omuyimbi mwami nga ye yajja ng'akulya omwoyo era kino ekiruubirirwa gwe otuuke okukikubeewo pa ngenze mu studio kuyimba kyakuva ku ki kaakati nze ennyimba z'akadongo kamu zonna ezisinga zinyumira naye waliwo oluyimba lw'omukyala Josephine Ndagire Nabitaka olugamba nti abato be tuyinamu essuubi oluyimba olwo buli lwe nduwuliriza nsigala siri muto era nsigala nfuna ekisa kw'abo abato ne mbakwatirwaki ekisa ekirala nze mpuliriza nnyo ennyimba za Maanyi Ganjegere Prince Job mpuliriza nnyo ennyimba za Ssaalongo Semakula Hamani Basudde omugave ezo ennyimba ziyina message kati nze njagala nnyo message ebeera mu luyimba omuyimbi ne bwemba sikwagala naye nsobola message eyo erina kyezimba kyekuzimba mu nze kati olwo oluyimba ensi eri mu miranga era olaba nga wali nateekamu wakati ti abazira abalungi batugenda kodda kosa n'abayimbi bayita abalanzi bayimba ku bingi tobirabako basi duniya nedda kambibuukeko ebyo ensi eri mu miranga kitegeeza kinafumiitiriza nendabanga abayimbi bano ebintu bye bayimbanga essaawa zino tubiraba kituufu babiyimba tubiraba ekitegeeza Uganda tutambulidde mu mbeera ya miranga since 1963 okutuusa leero nze mabega yonna gye ssaali kuba nze ndi wa 92 twali tukuzaawo nze mabega yonna naye okusinziira struggle zenzize ndaba ekituufu Uganda eno ekalubamu. Okay. Kati mukyala Shakira tugenda kufunza ku programu oba olya tulifuna onaku olulala netujja netubeera nga tunnoganya bwangu kina buzibu ki bw'osanze mu kisaawe w'obuyingidde? Obwangu bwensanze kantwala omukisa guno mu kamera okwebaza abantu bano asooka yeggwe nkwebaza kubanga ndowooza ebbanga lyentambudde naawe ku mikutu gy'akadongo kamu ddene n'olwekyo ensengekayo empeereza ye y'akadongo kamu byokola byonna mu kadongo kamu biyina kye binnyambyeko weebale. Neebaze n'omulala Ssaalongo George William Lule naye mwebaza kubanga ayina kyanzi ettaffaali lyantaddeko. Nenda kwebaza nnyo producer Source Records ate oyo ye siina nakyenyinza kugamba n'olwekyo
tewali muntu afuuka w'amaanyi nga talina bamaanyi bamuwaniridde. Omuntu yenna okubeera ow'amaanyi aba n'amaanyi oba wasimbye. Tosobola kusimba kugulu mu kinnya n'otambula era ogwayo bugwe, naye oli bw'aba akuteereddewo w'osimba osimba n'otambula. N'olwekyo nja kwebazaako abo naye nga n'abantu abalala ab'omugaso bangi sisobola bamalayo. Mwenna mbaagala nnyo. Buzibu ki bw'osanze mu kisaawe ebbanga ettono eryo ly'obaddemu? Kubanga batugamba badde neerabidde batugamba omuntu omu aliwa Ssaalongo Sewakiryanga Saavansereko. Ssaalongo taata nfukamidde. Ssaalongo yakuba ennyimba zange nga simuwadde wadde ebibiri. By the way, musajja wa kigambo ki? Nze kyemwagalako kimu, muzungu sikwagala, agenda kyogeraawo, togenda kumuwulira nti yakukuseeri era yakugambirawo. Nze Ssaalongo abatuuka n'okulowooza mbu nakwata oba akakadde ka ssente n'enkamuwa. Naye Ssaalongo yakuba ennyimba, yakuba enseeri mu miranga, n'akuba enkuza y'abaana nga simuwadde wadde ssente. Ssaalongo Sewakiryanga ku BBS ne ku Radio Simba neri gyokolera Katemba nayo yonna munaye tusiima ebyo byonna byokola. Empeerezaayo era Mukama Katonda akikubalire. Oyo yali omukulembeze wa Kajito oba yaddawa. Omanyi Kadongo Kamwazi n'abeeramu ebiwayi bingi. Ebiwayi ebyo ebituuka ndowooza ebiruubirirwa byabyo ebituuka nga biweddeyo ng'ekyo kibula ng'ate babagawo ekirala. Ebisoomooza bibaawo. Ndi musaale nti B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Mu bintu ebitambula mu Kadongo Kamu muno eyinza okuba nze omu ku bafounder kubanga keke eva munze ne bagenda ne bagikola. Eyo Kadongo Kamuta eva munze. Kamuta eno yennyini 2018 baali beeyawula ku nze mu emboozi ya Kadongo Kamu okugenda ne bakola mbadde sikimanyi. Keke Kadongo Kamu Presenters Association naye yava munze era nze mutandisi owa gundi ne draft season na kwe kibiina kwe kyatambulira. Mpulira simanyi oba kikyatambula oba kikola kinze omanyi awali entalo sikola ki tobeera watengo. Era nebaza omuntu ali omu ndowooza ajjukira obulungi bwange eri Kadongo Kamu yali tonese empicca lumu baali ku big bar baali bakoze enteekateeka y'aba upcoming naye kubanga etuva mu operation wealth creation mu 2017 twalowooza naffe abayimbi ba Kadongo Kamu oba oliawo twandibadde nga tukola ki tusiimibwa. Abaweereza ba Kadongo Kamu ku mikutu egy'enjawulo tusiimibwa. Baali basiimye bayimbi bokka era nze agira draft season ze bawandiika oluvannyuma ze bapresentinga ewa Mwami Sali Musale. Olwo nze bankubye ekikono kikoze eki kikunoze naye nze lwakuba ndi mugaga mutima ate era nagenda okwesanga nga n'ebintu ebirala oba oliawo Katonda yannyamba tebyasobola kuntuukako. Tewe entuuka eno eri omukulembeze waffe n'agamba ebintu eby'ekikulu ekyo tubyewale eŋŋamba oba oliawo biri byajja nga binnyamba. Kale eyo tuveeyo. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu kisaawe? Obuzibu nyolooza buzibu ki? Obuzibu ziba ssente naawe ekintu kyonna
sente kasomale okubeera ne bano benva okwebaza ng'obayina baŋŋamba waliwo naye kati awo weetaaga okubeera ne kati sente kankukuba ojja kunkuba akaama okumbuulira baŋŋamba mulimu okugira okutega ekibatu kyekyo sikitegedde ogenda kubeera nga ofuna b'obuuza abooli abo abali mu kisaawe kino abasobola okutegeera naddala ku bakyala bagamba mbu ebimu ku biremesezza naddala mwe abatandika obutandisi abakulu babagira ekibatu okubeera nga osobola okubeera ng'oyitawo kale mu bigambo byo ebitono nsaba osiibule ku abatulaba era otubuulire n'emyaka 5 okuva kati osuubira kubeerawa weerabawa neeyanzizza nnyo neeyanziige akati abatuwuliriza abalungi bannakadongo kamu njagala kubeebaza abawagizi mwebale kuwagira kadongo kamu era nange nsaba sinnaba nnyo kubeera muyimbi owaddala naye nga nsaba era mumpagire kubanga okubeera owaddala kiva mu buwagizi bwe bakuwagira osobola okufuuka ekyo n'ekirala neeyama okubayimbira ennyimba nga z'amakulu sigenda kuyimba jjagajjaga kubanga kadongo kamu waffe wewaawo agenda agira naye tulina okusigala nga tuyimba ennyimba ezo zewuliriza n'ojjamu meseji entuufu era eyamba nga omwana wo ne bw'aba aluwulidde lumuzimba nga ffe bwe zaatuzimba era ne zituluŋŋamya myaka 5 weerabawa mu myaka 5 mu maaso ekyo sisobola kukisaako garanti kubanga omutonzi yakigaba kituufu omutonzi yagira naye katonda naye ayamba abeeyamba kubanga mu bulamu tutambula nga tulina anti kati era natandika dde okweyamba kati ye alina okunyambira ddala mu myaka egyo 5 anti mu goozi oyinza ogamba nti mu myaka 5 ekyamazima nange ku billboards za kadongo kamu ndina okubeerako mu myaka 5 ndina okuba nga nkozeeyo konsati obulamu bwe bubaawo ebintu ebikola ebirungi mu ggwe ng'oggyeko ggwe kennyini by'okola omukisa gwa katonda ng'agukuwadde obulamu bwabukuwa buli kimu kisoboka bwewekkiririzaamu bw'owuliriza abakuwabula n'abakuluŋŋamya naye mulimu abawabula nga baagala kuwabya abo abawabula nga mwagala kuwabya mu nnyambe kale bantu bange wali tulaba emipiira gigenda maaso kale nsaba programu ey'olwaleero ngikomye wano ngiweereza kummwe mwenna ababaddeko nga mugiraba abakadongo kamu okuva ebule n'ebweya mwebale okubeera nga mwagala kadongo kamu abagoberezi bange namwe mwebale abansponsoringa namwe nyongera okubeebaza ku kamera tukoze ne muzungu Edina Ruth nga yaliko byonna ebitatambudde bulungi bajja tusonyiwa ebitambudde obulungi ekitiibwa n'ettendo nze muzungu David katonda basiibula ase nolowooza egenda kutwalayo ekikopo n'ekimu lwaki tesobola Edina ase nena atwalayo ekikopo nze ndi wa Manchester United Manchester netwalayo ekikopo kyonna twesange mu comment section kale mubeere bulungi mweraba omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design
design, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.